Exactly. I already came like 2 years back. And I'm the one who brought the incumbent to shift from where he actually he's the yachakolanga acting as we talk now nenga yagenda benama okulangirira n'agenda erongo ate ngo omuntu gwengoba tomuyito wa bulijjo the very big man chairman wa NRM wa Wakiso district ate nga chairman wa mayor wa Kingala Town Council kati Walukagga oli wa kibiina ki nze ndi wa DP stroke people power yeah nedda ye maskian ya DP kati ekitegeeza nti nze kati ayambadde akoofiira kati tukyanjagala ondaba bulabi oli mukwano gwange ondaba bulabi bwe nkulaba naye nga sikwesiga tosobola kujjanga sobola kukulekera byakulya naye kange nenfuke nenkomawo nembirya ekitegeeza Walukagga toyagala President Museveni simwagala togenda mulonda sijja kumulonda bw'oba togenda kulonda Museveni gambe ebigambo bino nga abalonzi bawula nze Walukagga Mathias ndayira emisana maaso ga Dr. T ndayira emisana maaso ga Dr. maaso ga Katonda mu maaso ga Katonda yandaba Dr. T yani maaso ga Dr. T wa BBS Terefayina maaso ga Katonda nga waliwo Dr. T wa BBS Terefayina sigenda kuwa President Museveni kalulu sisobola kuwa Museveni kalulu abanga yasigadde yekka mu race Museveni nkweganye simweganye kwasiba ko kyali ne sente zo nzeganye Museveni sikwagala ne sente zo sizagala ne boleta bilioni 5 nze Walukagga boleta bilioni 5 siziria kati bilioni 5 yali azuwadani alasokera kunze kitegeeza nti obwagazi bwa bannayuganda bonna bwali mu Bobi Wine Bobi Wine kati ffe tuswadde ab'enyalemu tereza public muswadde oluswala lutabanga nawo Museveni tagenda kukomawo mulundi guno waye Museveni abaddewo ebbanga lyonna nga jomanyi Museveni teyajja nti yalondebwako talondebwangako yatulekakako yajja buzine natwekakatika nga bwokwata omuntu najja atukwata najja atulepinga kati yabatama bwama tulepinga netunyumirwamu awo n'amaana atuwasiza ddala kati yabatama kati bwatuwasa netumugamba tuveeko kati yabatama n'alemerako kati yatutama muli bakoowu President Museveni owulidde Walukagga agambye mpa ensonga 5 lwaki bannayuganda bakooye Museveni ekisooka kati eno egenda kubeera generational battle oba generational war. First of all, Museveni came when I was 7 years. I was born in 1979. Museveni came in 1986. That means I was 7 years. So when tuuka okutege bwatuukanga Museveni by then yategeerera taata wange nange kakati antegeeredde am 41 amala okuntegeerera kati n'abaana bange nabo abategeerere tetugenda kukikkiriza ekyokubiri ku bibi bya Museveni ebikolobero kuba kati bamukooye ekisinga obukulu byonna nze tenga nti Museveni tajja kuwa gavumenti egenda kujja egaggawaze abantu bonna bagaggawale oba bonna baavuwale ekyo kiri world wide ne mu America tugenda ngeri abaavenya abokya kasooli ku kkubo naye overstay. He's the one who said that the problem with African leaders is to overstay. Yet the same thing he has done. He has overstayed. Ekifo kyojjako bakiyita. Over and overstayed. Ekifo kyojjako bakiyita baki. Mayor. Kakati njagala otukoleremu nga bobeera mu lukiiko Mayor Walukagga ali mu kuadressinga olukiiko mu Luzungu. Kati nze olukiiko sinabaddugendamu. Anti tugezese. Waliwo ebintu byengenda okugenda terunnabaawo olugenda kusooka kubaawo. Tugenda kusooka kubaawo. Kale. Lord Mayor we Kampala akuyise muwogera muli mu Luzungu muwogera. Tugezesezeemu. Already mbadde njogera mu Luzungu. I've been speaking in English since we started this conversation. I don't know what you need. You need more from me. Already you know. Lwaze nalo lukalidde. Terukalidde.